libadde essanyu jjereere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olunaku olwaleero yasiimye munnange n'alabikako eri Obuganda era libadde essanyu jjereere nnyo ddala. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti yonna gye tusinze gye tusoboka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olunaku olwaleero alabiseeko era abadde yeegulira bintu bye. Nga tumanyi wakola shopping mu supermarket ez'enjawulo abadde mu bitundu eby'Entebbe eyo era abantu olulabye nti Kabaka waabwe munnange badduse za Nnambiro ne batyo ne bagenda okumubuuzaako ne bambi n'abaaniriza anti Kabaka waffe ly'essanyu lyaffe kyekitiibwa kyaffe bwe bwagazi bwaffe we busookera ate era we bukoma. Abantu bangi beerowoozezza nti be bakabaka ba Uganda wano era abantu bangi tebaagala kuseuka mu kkubo balowooza nti bagenda tutwala omukwano n'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka by'alina. Naye muganda wange, mukwano gwange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ate ebintu byakyuseemu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwe bati bannayuganda bamulaze omukwano n'okwagala wano mu bitundu eby'Entebbe era nga ajjidde ddala mu maanyi amayitirivu. Tweyanza nnyo ayi maaso moogi, webale kutwagala, webale kwagala Bwakabaka, webale kubeerawo ku lwaffe era webale tusiimye nnyo byonna by'otukolera okulaba nga tubeera basanyufu ate nga n'eggwanga lyaffe nalyo ssanyufu. Tuli basiimu nnyo olw'omukwano gw'otulaga n'okubeerawo kw'obeerawo ku lwaffe era tuli basiimu nnyo okulungamya okw'enjawulo kw'otuwa okulaba nga tutambuza eggwanga era ne Buganda. Ya Daniel Ssebuggwawo kyannaku nnyo era kyatuleetedde okuba nti buli omu yanyoleddwa. Naye obuswavu obwabaddemu ndabawo abali mu kuwalampa omukyalo ono olw'okuba yavuddeyo n'ayogera ku Bwakabaka olw'okuba tebwamukubagizizza mu butongole. Zino ensonga tuziggyemu Ssaabasajja kuba ye mu bubaka obubwe yabumuweereza obwabadde paasono eri ow'ekitiibwa era n'amukubagiza. Kuba Ssaabasajja abadde amanyi bulungi nnyo Inginiya Dan Ssebuggwawo oyo. Naye okusoomooza kwe tusindika kuli Mmengo. Bwe tuba nga tuwandiika n'amabaluwa ne tukubagiza n'abawa n'abaawa twogere amazima agaliwo. Ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga aliwo nga Katikkiro wa Buganda alina empalana eri paasono eri Ow'ekitiibwa Ssebuggwawo. Eky'abantu tukibabulire bakimanye. Kale bano abantu balowooza nti basobola okuzannya Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda. Omanyi bamanyi nti bagezi kyonna kye bateera Abaganda ku ssowaani balina kwebaza ne batandika okulya. Naye njagala obbategeezaako mu abaseddeekezi ba Buganda nti Ssaabasajja Kabaka ayitibwa Maasomoogi ekitegeeza nti alengera wala. Bwe kiba nga Abaganda tukulemberwa Maasomoogi alengerera ewala, mmwe ki ekibalowoozesa nti ffe abakulemberwa tulengerera kumpi? Omanyi bw'oba oyagala okumanya entegeera y'abatuuze b'ekitundu n'enneeyisa yaabwe, toyina kubayita bonna osobola okubamanya, wabula olina okuyitamu omukulembeze waabwe oba caayimaani waabwe gwe baalonda, oyo n'omukozesa ng'ejjinja ku minzaani okusobola okupima entegeera y'abo baakulembera. Kubanga singa akulembera abeera azanga, automatically n'abo baakulembera babeera baazanga. Singa akulembera abeera jjuwa, automatically n'abo baakulembera babeera bajjuwa. Ssaabasajja Kabaka okuva lwe kiri nti Maasomoogi kimufuula ettabaaza, kimufuula omumuli oba ttooki emulisa ewala, era Abaganda tutambulira mu buufu bwa Maasomoogi. Kyova olaba tetutera nnyo kulinnya mu binnya kubanga ttooki etumulisiza erabayo nnyo. Mmwe ki ekibalowoozesa nti musobola okutuzannya wamu ne Ssaabasajja Kabaka waffe? Bwe weetegereza vidiyo eno oyinza okulowooza nti Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yawadde Eddiini Lubowa Ssaava avume Mayiga. Naye ate mu mazima Mayiga ye yawadde Eddiini Lubowa Ssaava amuvume, asobole okugula obuganze wa Ssaabasajja Kabaka n'okukomyawo obwesigwa. Kubanga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka yavunda dda. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo olunaku lwe yatikkira Museveni obwa Ssaabataka ng'abwambula Ssaabasajja Kabaka, lwe yakwata abataka n'abatwala ewa Museveni mu State House abaweeyo ku ssente basobole okugula ku ttaka mu Buganda. Awo Buganda we yasobolera okutegeerera nti ono mulabe wa Buganda naye ng'abadde mulabe wa Buganda okuva edda n'edda. Omanyi omusajja lwakugobye si lw'obeera omukozi ekisinga okubeera ekinene.
n'omukazi lwanobye sirwobeera omukozi ekisinga okubeera ekinene. Just eneebeera sparking factor okukomya enkolagana yammwe, naye ebizenga bikyojja enkolagana yammwe bibaddengawo naye nga mukyabikuumidde mu nju ng'era mulowooza muyina akaseera ak'okwetereeza. Kaakati n'oyo omukyala amaze ebbanga ng'aleeta emigozobano mu Buganda era nga Ssaabasajja Kabaka amumanyidde ddala bulungi, naye olw'okuba nti y'omu ku bannyazaala b'embugo b'omu Lubiri e Mmengo, Ssaabasajja Kabaka yasalawo asirika agambe nti tulinde ekiseera tubalabire ku bikolwa byabwe. Bwe yakwata abataka n'abatwala ewa Museveni, automatically buli Muganda yali asobola okukiraba nti ono omukazi mulabe wa Buganda. Kaakati olw'okuba ye yavunda dda ng'ate ne Mayiga yavunda dda, kitegeeza Museveni agenda kuba tasigazza ejenti we Mmengo. Kaakati kye bavudde batuula ku mmeeza ne bateesa nti gw'ogenda kufaanana omusasule naye ng'osasuddwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo olumbe Mayiga, kubanga omulabe wo gwavuma oyo yabeera mukwano gwo. Kye bagezaako okuzimba olunaku olwaleero nti omulabe wo gwavuma oyo yabeera mukwano gwo. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yavunda edda yaweereddwayo nga ssaddaaka olw'okuba ye tebakyalina kyakuzza basobole okukomezaawo obuganzi bwa Mayiga. Nabbosa Ssebuggwawo singa abeera mulabe wa Ssaabasajja Kabaka, ng'era Abaganda ffenna tukimanyi nti mulabe wa Ssaabasajja Kabaka n'okusinziira ku bye yayogedde jjuuzi, kakati ate tulaba waliwo avuma Mayiga naye nga ayimiridde ku ludda olwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Mwenna gwe mumanyi nti mukyamu olaba Mayiga bw'akomyawo obuganzi eri Ssaabasajja Kabaka ekitasoboka kubanga oli maaso moogi, kubanga kye babaala temwerabira. N'emitima gyammwe Abaganda abatalowooleza wala nnyo, ogamba olaba atandise okuvuma Katikkiro waffe, ekitegeeza Katikkiro waffe ye mutuufu, yasaanidde okutuula Emmengo abo. Mwe mujja kuzannyanga emizannyo gyammwe naye si ku Baganda, si ku mitwe gy'Abaganda, si ku Ssaabasajja Kabaka. Mayiga ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo wamu ne Museveni akazannyo kammwe tukabuuse. Temuli mu kuyomba, temuli mu kwevuma, wabula oli musazeewo mumufuule saddaaka musobole okukomezaawo obuganzi bwa Mayiga. Kambuuze ekibuuzo, bwe kibanga Ssaabasajja Kabaka yakubagiza era n'aziika wadde nga teyatuuka, kubanga Ssaabasajja Kabaka tatunula mu ntaano oba tatunula ku mulambo, naye nga yaziika era nga mulaga nti enju ya Ssaabasajja Kabaka ne mukoddomi wammwe Ssaabasajja Kabaka yakola buli kimu mu kufa kwa Ddaani era yakubagiza. Then ate kale Mayiga ye muba mu mubanja ki kano bwe kataba kazannyo. Taata azze okulambula obulwadde nga taata gwe mutwe gw'ab'omunju, ate okyabanja akyab'omunju nti nabo bajje bakulambule. Muntu ki asiimibwa Ssaabasajja Kabaka ate n'awulira ng'ayagala n'Obuganda officially busigale nga bumusiimye, nga bangi abasiimiddwa Obuganda nga tebafunanga mukisa gusiimibwa Ssaabasajja Kabaka, kubanga osobola okusiimibwa Obuganda nga ne Ssaabasajja Kabaka takumanyi. Naye Ayatola bw'aba yakwesiimidde awo oba otuuse ku kirayimakisi y'okusiimibwa e Buganda. Tewaliyo muntu ayinza kusiima e Buganda kusinga Ssaabasajja Kabaka, era tewaliyo bubaka buzito mu kuziika ng'obwa Ssaabasajja Kabaka. Eyafuna obubaka obwa Ssaabasajja Kabaka, eyafuna obuyambi bwa Ssaabasajja Kabaka, ate obw'Obuganda obeera okyabwagaza ki? Oba obwa Mmengo obeera okyabwagaza ki? Teweerabira nti mu bigambo bya Joyce Nabbosa Ssebuggwawo akulaga nti baatambulanga ne Mutebi, era yamuyita Mutebi nga tannafuuka na Ssaabasajja Kabaka. Ekitegeeza nti enkolagana yaabwe n'oluli olwo oba ne Ssaabasajja Kabaka n'amaka ge esukka ku bya Buganda. Teweerabira nti n'omukyala afumba awo yali ayita Engineer Dani taata,
kubanga Engineer Dan muganda wa taata wa Nnaabagereka kitegeeza nti nkolagana wakati wa famire eri eya Nabbosa Ssebuggwawo n'Obwakabaka bw'e Buganda oba ne Ssaabasajja Kabaka esukka ku Bwakabaka n'eyingirako mu buntu. Bwe kiba ng'ono omuntu gw'omanyi ennyo, omuntu gwe wayagala ennyo, gwe wawa n'omukummaka azze akuziikiddeko oba akubagizza oba akuwadde obuyambi obw'enjawulo, then obwamayiga oba okyabwetaaza ki? Oba mmengo oba okyabwetaaza ki? Tugambe nti Mayiga eyalibadde nnamba 2 wa Buganda mu ranks w'amaanyi nnyo ennaku zino n'okusinga nnamba 1, era ekiwandiiko n'obubaka obuvudde ewa nnamba 1 bunafu nnyo okusinga obwo obuba bukuweereddwa Mayiga. Oyayaanira obw'amayega n'okusinga obwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka takyali mutwe gwa Buganda, nga Mayiga kakati gwe mutwe gwa Buganda, nga waliwo oluwonko olunene wakati wa Mmengo n'olubiri Ssaabasajja Kabaka gy'asula ebbanda. Era kyova olaba oli ne bwakuweereza obubaka nga wadde ng'asayininzeeko nga Kabaka wa Buganda oga tekimala ne yafeesi enkulu wali mu Bwakabaka bw'e Buganda oba woofiisi ey'okubiri mu Bwakabaka bw'e Buganda erina okubaako obubaka bw'oleeta. Lubaale bwe yeesitukira omukongozi aba akyayagala ki? Nabbosa, Lubaale bwe yeesitukira omukongozi obeera okyamwagaza ki? Ssaabasajja Kabaka bw'aba yatuuka Mmengo obeera okyajagaza ki? Mayiga obeera okyamwagaza ki? Mayiga ye w'amaanyi okusinga Ssaabasajja Kabaka oba Mayiga gwe wali weetaaga ennyo ekigambo kye okusinga ekya Ssaabasajja Kabaka? Mujja kuzannyiranga ku balala, mujja kuzannyiranga ku balala. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ne Mayiga tebalina lutalo lwonna. Olutalo lwateeseddwako era nga gye bujjako awo lugenda kunyiinyiitira. Abaganda tufunemu ebiwayi. Ndi ttiimu Mayiga, ndi ttiimu Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Naye ng'ekigendererwa mu byonna kwe kuzza obuganza ewa Mayiga. Ne Ssaabasajja Kabaka zza obuganza eri Mayiga n'obwesigwa. Teweerabira nti Mayiga muvundu ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo muvundu. Ababiri awo we bavaawo ababadde basaala ennyo mu kusaanyawo Obuganda n'okukolera Museveni data games ze eri Obuganda, then ani agenda okumugirayo information oba ani agenda omudobonkanyiza Obuganda? Kyebavudde batuula mu meeting ekiro bonna ne bakkaanya kimu nga nkuyege nti tugenda kufuna Dini Lubowa Servants gwemanyi nti takolera bwereere. Buli gwolabako omuntu Dini Lubowa Server gwabeera alumbye abeera asasuddwa kubanga ye akulembeza ssente. Ssaabasajja Kabaka bw'anaalaba omuntu atakolera bwereere ng'alumba Mayiga in favor of Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, mbu kiyinza okumuwaamu ekirowoozo ekyokubiri ayite Mayiga, ekitegeeza Joyce Ssebuggwawo y'abadde atwawula. Ekitegeeza Joyce Nabbosa Ssebuggwawo y'abadde ensolima mu Buganda. Omanyi singa olaba ng'omulabe wo ng'ayina gwavuma naye ng'ono gwavuma ate akolaganawo naawe wadde ng'omutankana, kiyinza okukuleetera okumuwa obwesigwa mutandike okugeya oli oba mutandike okulwanyisa oli. Bano ye tageti olunaku olwaleero gye baliko Abaganda mbasaba temugwa mu butego bw'abaseddeekezi bano. Tukulemberwa maaso moogi ak'essimbalaala nti naffe abakulemberwa tulengerera wala. Mugende muzannye balala. Mayiga, Dini Lubowa Server, Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, guno muzannyo gwammwe gwa kuteekawo olutalo lumire omu mu bantu lusitule omulala mu bantu.
kati kino kifaananako ekyambabazi n'ekya Museveni mu kulonda kwa 2016 yonna gy'okizza oba ozizza mu nnyumba etya emu era yonna gy'okizza oba osigala okyali mu kibalo kyabwe oba mu katego kaabwe kubanga yeggwe audience gye baabadde batagetinze omuganda yenna ayingira olutalo luno ku sayidi yonna kw'ogenda okuluyingirira manya nti oli mu kiseero mwe bakusiikidde bakuvubye bano bandeemu beekolamu butalotalo just kusimattula omu basuuleyo omu mu bantu wadde ng'akasente munda ajja kusigala ng'akafuna tewali nsonga yonna esobola kuleeta lutalo wakati wa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ne Mayiga. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ku Mayiga ebikolobero byakoze Buganda nga tovangayo kumwaŋŋanga ebisinga n'ekyo kyoli mu kwogerako ekyakabaluwa kaataakuweereza. Naawe Mayiga ebikolobero Joyce Nabbosa byakoze Buganda byali bikumala bumaze okumukyawa. Lwaki mwekyayidde eno leero mu kasonga akatono? Era kikuzzaayo ne ku bigambo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo bye yayogera gye buvuddeko. Kikulaga nti byali bipange bye yali ntandikwa ya kusimbula lutambi lwabwe. Nkiddamu kitegeeza olwo byali bipange eyo yali ntandikwa ya kusimbula lutambi lwabwe. Gwate Ssaabasajja Kabaka akuweereza ate obubaka n'osigala ng'okyabubanja Mmengo. Nze His Excellency Bobi Wine yanziikira akatya n'ensigala nga nkyabanja ba National Unity Platform okunziikirako. His Excellency Bobi Wine ampaate obubaka obukubagiza n'ensigala nga nkyayayaanira obuwandiikiddwa Lubongo ya Secretary General Nuup. Muleka okuzannya obuzannyo bwammwe tubalengera. Ate era tulabayo Ssaabasajja Kabaka ye maaso moogi. Mwenna mwavunda dda maaso gammwe. Kaakati muleeseeyo omuvundo omwo akola olutalo kwoli. Then Ssaabasajja agayisezo ne yalinga atwawula. Ekitegeeza ye Mayiga yalibeera omutuufu. Ne bwe yawabiramu oba osanga bano be baali bamuwabya. Kasita baawukanye kaakati tuzzeewo enkolagana n'okuzimba Obuganda. Nedda ekyo kibalo kya Museveni, Mayiga ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Era gwe mu bakubi olowooza lwaki baafunye ono ensi gwemanyi nti akolera ssente. Kyeza gwalumba yabeera omutuufu. Alumbwa yabeera omutuufu eyatumye oba oyo gwafivalinga yabeera omukyamu. Tulabayo. Tukulemberwa maaso moogi. Ekirala kangende ku Sheyi Obedi Kamulegera yagambye nti Museveni bw'aligenda tujja kukomba endagala kati tulya. Sebo musajja gwe kati tulya nga Museveni bw'aligenda tulikomba endagala nga temukyali mu mmere tulya kati. Gamba gwajja okukomba endagala kubanga yakuwadde emmotoka kakati ennaku zino otambula ogadadde. Omusajja ayagala ebitiibwa eryera ekirimutta bitiibwa bamuwadde empenkoni new model. Ennaku zino atambula agadadde dduwa ku dduwa. Atabaala kyalo ku kyalo. Agenda buli wamu abunyisa enjiri eya Museveni mulungi olw'okuba yali yaweebwa ekitiibwa eky'obwa sheeyi w'abamasheeyi. Era nga buli musiraamu okusinziira ku myaka gye ne ku bumanyi bwe abeera amukkiririzaamu nnyo. Kaakati atambula mutala ku mutala, atambula kyalo ku kyalo, agenda abunyisa enjiri mbu tulikomba endagala nga Museveni amaze okugenda. Tulya. Kale tukkiriza okukomba endagala naye nga tetufudde. Tukkiriza okukomba endagala nga tetutuusiddwako bulemu. Tukkiriza okukomba endagala nga tetulemaziddwa.
tukkiriza okukomba endagala nga tuli balamu. Gwate essaawa eno tulaga nti tetukomba ndagala. Bannaffe abamu baabuzibwawo, bannaffe abamu bali mu makomera, bannaffe abamu baafuuka balema, bannaffe abamu baafa. Otujuliriza ekizibu ekyo ekyabatta mbu tulikomba endagala nga kimaze okugenda. Bwe tuzikomba nga tutuleetera emmere musajja ggwe. Tutuuse ku mmeera ng'abazadde baffe bennyini be batuwaayo mu masabo okutusaddaaka bo bafune obugagga. Sheyi, nnyinza okukulangirirako ekintu ky'okuba nga ne bw'osala enkoko teri ayina kugirya, nga ne bw'osala ente teri ayina kugirya, nga ne bw'osala ekintu kyonna ekiwa omusaayi tewali ayina kukirya, kubanga ebigambo by'oyogera ennaku zino bikulamba obukaafiiri. Olina obusobozi era olina n'amaanyi agasobola okugenda mu ssabo osaddaake abaana bo ofune obugagga. Abasiraamu b'okulembera tuttibwa, abasiraamu b'okulembera tuli mu makomera, abasiraamu b'okulembera twafuuka balema, abasiraamu b'okulembera tuli mu buwaŋŋanguse, abasiraamu b'okulembera bali mu makomera. Oli wano otujuliriza mojja kukomba endagala nga Museveni agenze. Totuwange emmere, twala emmere Museveni gy'abadde atuwa, kale ffe tutwale Museveni ddiiru. Ye Museveni bw'aba yabadde atuwa emmere nga tujja kukomba endagala, twala emmere gy'abadde atuwa omutwale ffe tusigale nga tukomba endagala. Abaana abato ne tufuuka ab'okusomesa ng'abantu abakulu, abaana abato ne tufuuka ng'ab'okulengeza abantu abakulu. Ennaku zino ateetera n'aba Kampala mukadde, naye nga teweerabira nti yasooka kubeera wa Kibuli ng'era wala n'obukulembeze obwa Kampala mukadde. Mwe wennyini mmwe mutulwanyisa, mwe wennyini mmwe mubega abasiraamu, gwe wennyini mmwe mukubya abasiraamu amasasi, kubanga ekibuli we baggwayo ab'okukuba amasasi n'osala n'ogenda e Kampala mukadde. Muzaata lwe yafa tewasula Kibuli, wasalirawo kugenda Kampala mukadde. Tugambe ssebo mukulu nti missoni y'ekibuli yali ewedde. Ekyali kikututte ekibuli ssebo w'ekitiibwa ennyo kyali kiwedde. Kijjo bassa bitiibwa na kulya. Amaanyi g'olubuto gaabasinga amaanyi, naye ng'okuva mu myaka gye ddi mulya temukutanga, mwawukuka mugenda kulya paka wa. Kiki eyakuwadde ky'oli tofunanga kompenkoni? Wali toyina mmotoka? Sente wali tozirabangako? Wali tokwatanga ku sente? Situkugaana okuwagira Museveni wo, nkiddamu. Situkugaana kuwagira Museveni wo oba okutembeeta Museveni wo ne tutuliisa kazambi musajja. Sheikh Obedi Kamulege yatutuliisa kazambi liira wagazi. Kyonna Museveni kyakuwadde weesaanye teri agenda kukusaba. Totuyigiriza kulya kazambi wo. Liira kazambi wo awagazi. Omusajja azenzesenze emizikiti, akubye kubya abasiraamu amasasi, empagi z'obusiraamu azisse, banka y'obusiraamu yagiremesa, Kiggundu yamutta, Bahiga yamutta, Kirya yamutta, Kadirumuwaya yamutta. Ono takyava mu kkomera. Ani ono? Amiru Dawula Kamoga. Abaana b'obusiraamu ne babalemesa okusoma eddiini, kubanga wonna w'obakuŋŋaanyiza oba wakaawo obasomesa eddiini gubeera musango oba oyigiriza abaana butujju. Nazzikuno twagendanga eyo, waalingayo omuwali mu Saidi mutabani wa Haji Masudi, baayitangayo Kazinga, eyo Ssenge Kazinga. Ne tusoma eddiini buli kawungeezi nga tuli mu holide. Naye essaawa eno ng'abaana okubasomesa eddiini kyafuuka ekive, ng'eddiini ya Allah tekkirizibwa kusomesebwa mu Uganda. Eyagiwera era ati gumbula abo abagisomesa basheyi kirevu ng'abatadde ne ku mpingu gojja otujuliriza. Aleka endagala nga Museveni agenze gwajjo zikomba. Kati tuli bakufu nnyo. Abaana abasoma bwe bamala okusoma bafuna emirimu wadde nga basomedde mu bugubi. Bwe tugenda e Mulago tusangayo eddagala, tutambulira ku nguudo ennungi, ekonome yaffe ebalansinze bulungi,
enkulaakulana olaba Museveni agirese bulungi nkuwadde ekitabo ne peni mpandiikira lwaki tulikomba endagala nga Museveni agenze bagenda kujejja embukana mbu yatuwootula ani yali yatujjako ani yali yatabangula emirembe mu Uganda ye otulo kwe tulya otulo ensi z'abeebafu zibeera nsi z'abaavu omugagga teyeebaka mwenna abatambuza ebyo ebiyiri byammwe Museveni yatuwa otulo kabonero ka bwavu omugagga teyeebaka kubanga talina budde bwa kwebaka nga tukyali bato baatugamba nga abagagga tebeebaka nga tukitwalya mu perspective y'okugula amayembe mbuga balemesa okwebaka naye nga in actual sense omugagga teyeebaka lwa nsonga ayina ebimutudde ku mutwe bingi buli ddakiika agivaluwinga era waba wakwebaka essaawa 3 zimumala okwebaka kati gojja otunyumiza otulo Museveni yatuwa otulo tuveeyo tulyengeregezeze tujje mu tulo muzeeyi twasiima entasiima ebulagiwa watula otulo tetwerabiranga naye enjala etuttira mu nju mwebake naye tajja bazuukusa buzuukusa ajja bagugumula bugugumuzi n'ab'e Masaka babyogeranga yatuwa otulo naye abazuukusa buzuukusa yabawawamula na kijambiya ku mutwe kala natema nammwe mwenyumirize mu byekisirumbu yatuwa otulo tulikomba endagala ng'amaze okugenda mukwano zireete tukombe nga